Yes, for additive you give an embaniza kati kanu mwasibye mutya muri mutya ngenda kusaba subscribing atonyegene kale Jimpere ka like video no comment section where abaka buntera mu comment section atusenga ko gi following budget for additive you gi subscribe atonyegene kale mbagama nti muri bamannyo kubanga mu gi following mbati mudeka bali Bahrain basinza mu gwanga lya Oman mbagama nti muri baka bi Saudi Arabia Riyadh wali Doha mu kibuga mu gwanga lya Qatar mu Doha mbagama nti muri baka binyo kubanga mu gi following jimpere ka like video no ato subscribing onyigene kale fa additive yoje munayo wakyabazinga jukira nabo bulina ekintu kyabwe ekiringanga ekisaakaate ekyobwakabaka bwa Buganda era ng'omwaka guno munange akikutemu ye mukyawa kyabazinga omupya gobaita Jovia ne Bantu bakiyita ekigangu kya busoga mu 2023 kibanga kisaka tebayo kubanga bayigiriza ebintu ebyenjawulo era nga omukyala agenda kubaawo mu kigangu ekyo omukyala wa Kyabazinga omujja amanyikidwa nga ine Bantu Muteesi agenda kubaayo kubanga ennaku z'omwezi lumu Desemba wekitandika omwezi ogujja era nga agenda kubeera nga okiribanga kiringa kisaakaate nga bogambe kisaakaate mu Buganda bwe kikola ki bwe kifaanana baagalayo abaana bato mbina maaso ngenda kwambi kutuusako bintu tebaagalayo bakulu kubanga bangi abadde baagala okukola ki abadde baagala okubanga bagendayo ab'emyaka 3 babagobi bagabi bannange mukuze kati omuntu w'emyaka 3 oba olunaki mu kisaakaate mazima ddala mu kisaakaate basomesayo baana kuwaata oba nayo ki Mukama Katonda babagobiyo ninga badde baagala bambi nabo kukola ki okubanga babeerayo kumpi okubeera okumpi ne mukyala ine Bantu Jovia babagambye nedda bannange nedda ne mu Bwakabaka bwa Buganda njijukira balina bye bagobamu kabali bagenze okwagala ogenda mu kisaakaate nga bali myaka nga 25 nga baagala okukola ki nga baagala sebo nabo genda mu kisaakaate ekisaakaate ky'abaana bato kuba kuyigirizawo bintu byanjawulo mu busoga bakiyita ekigangu kya busoga kati 2023 gye kiri era ndowooza olengera abaana babayigiriza kuwaata ndowooza olengera ebibeera mu kigangu bayita ekigangu kya busoga ebyo bibeera kuba kuwaata kuyigiriza kuwaata kukola crafts bwebityo kola byalaani kutunga ebyalaani ndowooza olengera kitandika ng'ennaku z'omwezi 2 mpaka ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba era nga baagalayo abaana abali wakati w'emyaka 9 mpaka 18 tebagala wa myaka ginoba bakusingako omwaka gumu ng'oli myaka 18 tebakwagalayo bakoma ku 18 myaka 9 mpaka 18 bakita ekigangu kya busoga munange bitambatambulisa no ku social media era nga ine Bantu atandikidde munange omulimo omukulu omutuufu ogwo mukyala wa Kyabazinga munange ebintu bitandikiddewo emirimu agitandikiddewo ng'ennaku z'omwezi 2 mpaka ng'ennaku z'omwezi 10 abasinga badde bagala kubanga bakola ki bagala kubanga munne babeera kumpi ne ine Bantu kyobola abasika bakoze ki bagenzeyo nga atobedde bakulu bakoze nga bakuze era ne n'abagereka bangi abagendayo naye basinga nga bakola ki babagoba nga balimba emyaka abasinga jjukira balina emyaka gye bakomako egy'abaana abato kati omukulu oba ono naawe kyemazima ddala myaka 25 3 oba onayo ki bakoma ku myaka 18 tebakwetaagayo myaka 2 tebakwetaagayo 23 tebakwagalayo 24 tebakwagalayo ate owaasatu tewetaaga kusaalimbirayo owaasatu oba tewetaaga kusaalimbirayo obeera otya myaka 3 nga tomanyi kuwaata nenga ndowooza olengerawo nga bali mu kubanga bateekateeka bwe bayita obuntu buno babukozesa okuluka ebibbo babuyita bukeedo ndowooza bwe nsuubira ndowooza olengera mitwalo emeka 5 okola ki okusoma kyebayita ekigangu oba okwegatta mu abo abanakola ki abanenyigira mu kigangu kya busoga 2023 era okubeerawo buli mwaka
era ng'ebiseera ebisinga sometimes oluusi finance trust bank ezisinga okuba ng'eteekamu ensimbi oluusi eteekamu ensimbi era ng'omwaka guno ate bakigenda kuba kyanjawulo kubanga ati kikwatiddwamu ine bantu Jovia mukyala wa Kyabazinga omujja kigenda kuba kyanjawulo omukko okusingako byebize bibeerawo era nga ab'ebusoga bakyesunze era abaana batandise okubanga bakola ki bakola registration ya okwewandiisa batandise dda nkugambye bewandiisa ku sipiidi n'okusinga bulijjo bwe kibeera anti agenda bikwatamu mukyala wa Kyabazinga omujja bagita Faadi TV subscribe batonyigende kale bakiyita ekigango kya Busoga 2023 kigenda kubeera baba kyanjawulo kubanga mukyala wa Kyabazinga ine bantu akikuttemu bweba mmotoka yagikuttemu yanywera steering temusukwa ku ssomero baliyita Rena College emayuge webigenda okukola ki wezigenda okubeera kuba kusoma kubanga kusoma okusoma kuno okugenda okubeera kubanga kusoma kuba kuyigiriza abaana mirimu gy'awaka kisaakaate ndowooza abasinga mu kimanyi kisaakaate n'ekigangu bwe bibeera bwe bityo bitambula mu ngeri bwetyo kuyigiriza kuwaata abaana kubayigiriza kusiimula nnyumba mirimu gy'awaka okukola ebintu okuwa kale wabayo kale n'ebyemikono okola ebyalaani okanika kyekirala biba bingi okuluka ebibbo okuluka emikeeka okuluka ebiwempe byonna olweri bakola ki babikola wabayo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo bingi kubanga ennaku z'omwezi 2 mpaka ng'ennaku z'omwezi 10 wekigenda okukola ki wekigenda okuba nga kikomekerezebwa ekigango kya Busoga ine bantu Jovia Muteesi yagenda kuba akola ki yagenda kuba nga akulembera emikolo gino oba ensonga zino zonna nnaku z'omwezi 2 mpaka nga 10 Desemba temusubwa bagita Faadi TV yuji mwena mbebaza mbagamba nti mwenye okubanga munfollowinga biba byanjawulo muko wabayoko ne kusamba emipiira biba byanjawulo muko wabayo kusamba emipiira wabayo kale n'okuperforminga ebintu ebyobuwangwa obwa Busoga naye wabayoko n'okuyigirizibwa n'okusoma kibanga kisaakaate wakwacaka kyawukanamuko ku kisaakaate kubanga ate ewabe wabayo bintu bingi ebyenjawulo muko mu kigango kya Busoga wabayoko ebyenjawulo muko kale wabayoko ebyenjawulo muko katonoko naye nga kyagala ofaanaganamu n'ekisaakaate mwebali nnyo mbagamba nti mwebali nnyo kubanga mugifulenga batumideko abantu gwanga erya America ku University of Chicago bagita Faadi TV subscribe batonyigende kale emikolo gigenda kubeera ku Rena College emayuge ennaku z'omwezi 2 mpaka ennaku z'omwezi 10 Desemba omwaka guno gwa 2023 mbeere bulungi baana embagala nnyo subscribe mweraba Faadi TV